Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, good day. Nze Nalongo Nalubaale nze mbabuuzaako nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe. Ebuga basise muje baliko gyonna gye mutuusaako engalo bassebo ne bannyabo. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale byonna bye mukola. Session yaffe eno Mubiroto mwetusokera twagala kulaba Lubaale ng'agezaako kukakasa kiki ky'oteekeddwa okukola. Ekigaali ekyo kitunudde waggulu bannange temwerabira kikoonako mukikooneko buli kiseera. Ono agamba nti Nalongo ndi musajja mukulu kati naye okuviira ddala nga ndi muto ndoota nnyo nga mpanuka waggulu ku kizimbe ekiwanvu nga ngwa naye nga situuka wansi. Ndoota mpawamuka kubanga mba ntya ekigo kye ŋŋenda okugwa. Kale buli lwe mba ŋŋenda okutuuka wansi nga neekanga nga mpawamuka olw'okutya ekigo kye ŋŋenda okugwa. Ekirooto kino kimpangaaliddeko ebbanga ddene. Kale mukwano gwe awanuka buli kiseera, ensonga y'eno enkulu eri mu bwajjajjaffe Musisi. Munnange Jajja Musisi akutambulirako kyova olaba nti akusisimula tonnatuuka wansi. Kino kiba kitegeeza nti talina kibi kyakwagaliza wazira akubanja. Kisoboka okuba ng'otambulira mu maanyi ge oba si kyo nga bakadde bo balimu ebbanja lya Jjajjaffe Musisi. Kale kwe kulaba nga akusisimula tonnatuuka wansi. Mu mbeera ng'eno genda weeyanjule mu mbuga ya Jjajjaffe Musisi, mukumire ku kyoto. Abasajja nga bano tebatera tusaba bintu bingi era ensonga zaabwe tezitera kukaluba nnyo. Abantu si bangi nnyo Jjajjaffe Musisi baasaba ebintu ebingi. Eno era si y'empewo ey'ejjenjero gy'ogenda okusanga nga etinkizibwa abantu. Kale genda weeyanjule mu mbuga ye, okume ku kyoto era olaamirize omusabe abe nga akutaasa era akuvuunuse embeera ng'eno ey'okuba nti owawamukanga ng'owoggana olw'okutya ekigo. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.